Nkwanirizaako gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nga tukyali ku mulamwa okugamba nti lwaki oba nsonga ki ddala lwaki Kabaka Muteesa ow'olubereberye yayita abaminsani amazima ameekusifu lwaki Kabaka yayita abaminsani era bwe twakubirira luli nga munnange ebigendererwa bye yali ayagala munnange abantu abo basomesa abantu be bamubangulire abajaasi be okuleeta enkulaakulana n'ebirala bingi. Kati nno munnange eno y'emboozi y'omukama Kabaleega n'Abamisiri naye eky'omukisa omulungi omukama Kamulasi omukulembeze eyali atwala Bunyolo Kitala bwe yajja omukono mu ngabo eyamusikira omukama Kabaleega nga ye ate mulwanyi wankizo nnyo oyo ye yagoba Abamisiri ne badduka okuva mu matwale ge Bunyolo ne badduka okuva mu matwale ga Bunyolo Kitala ekyayamba ennyo omukama oyo okusobola okugoba Abamisiri mu matwale ge zaali mmundu ze yali yafuna. Kale n'olwekyo ebbaluwa eyo yaviirako eddiini ey'obukulisitaayo okujja mu Buganda naye newankubadde abakulisitaayo baali bajja dda mu bitundu eby'enjawulo wano ku Ssemazinga wa Afrika we baatereera mu Buganda ekitundu kino ne kifuuka eky'omugaso ennyo. Mu Buganda we baasinziiriranga okubunya n'okuggumiza enzikiriza n'obuwangwa bwe baali baleese mu bitundu byonna ebya Afirika. Eno ye Kongo. Ab'e Kongo baamweyasimula Bugolo. Kati mwami Sitanule bw'ava mu Buganda mu 1878 yasibira mu kitundu ky'e Kongo era n'akizuula nti ebitundu by'e Kongo birina ebyobugagga ebitamanya alina. Bwe yatemyako Bungereza ate yo neetalaga bwagazi kwetaba mu nsonga za kwefunza Kongo nga amatwale gaayo. Ogwo omukisa Kabaka wa Bubirigi oba muyite King Leopold II of Belgium n'agwekwata naye kimanye nti Abakongo ensonga eyo yabafuukira ekikolimo kyennyini. Olw'ensonga Kabaka w'e Bubirigi yagamba banne nti ye talina kyamaanyi kye yali yeetaaga mu Kongo okuggyako okubatwalira eddiini y'obukulisitaayo. Amazima ge yali abisse gaali nti yali ayagala kwetwalira bya bugagga eby'e Kongo ate eby'obugagga ebyaliyo tebyali bya nsi yonna ng'oli bw'ayinza okulowooza, byali bibye yekka ng'omuntu. Nannyini kusaggula mwami Sitanule n'abaamukwasa omulimu okukulembera emirimu egy'ekiruubirirwa eky'okwefunza obugagga bw'e Kongo. Awo mwami Sitanule n'alyoka adda ku Bakongo n'abatulugunya nga teri amukuba ku mukono. Yali mukambwe ennyo gye bali ate nga tasosodde baddugavu ne basosola era mu bulamu bwe ensonga ya Kongo lyafuuka ebbala ebbi ku mirimu gye yatuusaako engalo. Ensonga za Kongo we yazituusa mu 1887 ne bamuwa obuvunaanyizibwa obulala obw'okutuusa mwami Emini Pasha omugirimaani eyali alumbiddwa abayeekera abasiraamu abaali mu maserengeta ga Sudaani. Newankubadde yamala n'atuuka ku Emini Pasha mu ekyo ekikwekweto yafiirwa abajaasi bangi nnyo abattibwa endwadde n'obulwanyi bwe baalimu n'abo be baali balumbye. Kati nno mwami Henry Sitanule adda okwaba obwe e Bungereza mu mwaka gwa 1889. Mwami Sitanule n'asitula buto ate n'addayo e London mu Bungereza bw'atyo ne yeeyongera okuwandiika ekitabo n'okusomesa. Awo we yava ne yeesogga ebyobufuzi. Mu mwaka gwa 1904 mwami Sitanule n'afa. Bwe yafa olw'obukambwe bwe yayolesa mu kutulugunya abantu e Kongo, omulambo gwe ne bagaana okuguziika mu ssinzizo ery'ebyafaayo omuziikibwa ab'oluli olulangira oluzze lukulembera ng'okwo kwogasse n'abazira b'ensi eyo. Essinzizo eryo baliyita Westminster Abbey eriri mu kibuga ky'e
London ekya Bungereza. Kale mu kwejjukanya mu musingi guno gwe tuli mu kusima tugezaako okulengera amazima agagamba nti abasajja bano abajja mu Buganda okukyusa ebyafaayo bali basajja bikonge mu biti byabwe ebyenjawulo. Mu kwejjukanya ensonga eyo kituwa ekifaananyi ekigazi mu kaweefube yenna nga tuwewa obuzito bw'emirimu egyetaagisa okukolebwa mu kutereeza ebyasoba. Kale nno munnange byebyo ebitonotono ebyogera ku mwami ono, era kantwale omukisa guno mbajjukize nti nze nva Nabalanga Bukoba Kyaggwe. Kale bino bwe mbikomya wano era siraga walala, nzira Nabalanga Bukoba Kyaggwe. Tusisinkana ate mu kitundu kirala nga nkuwa munnange ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.